Embeera Mbi muganda wange era bwe bambika teweewuunya. Ebigambo ebyo bye byasembyeyo okubeera nga byogerwa Hon Ssegirinya olunaku lwabadde lwa ggulo. Ampuliriza mu vidiyo eno ngenda kutambula mpola kubanga amaanyi nnyina matono. Nja kukusaba onzikirize nti amawulire ga nnaku naye nkusaba ogawulirize nga bwe ngenda okubeera nga ngakuwa, kubanga najja nga nkugamba nti EKTV amawulire bwe gabeera nga gassanyu tugakuwa, ne bwe gajja nga ga nnaku tulina okubeera nga tugakuwa osobole okubeera nga ogategeera kubanga gasigala mawulire. N'obwombeefu kansooke nkusaba evidiyo eno ogimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza, era ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe tubeere nga tutambula ffenna muwaka waffe ataggwa malojja. Sijja kugaana kubeera nga mpisaawo akalango k'abakama bange abakola dreads. Ennamba eyo gy'olaba ku screen gikubeko, teekako WhatsApp message gwe wenna ayagala okukola dread oba dreads mukwano gwange ampuliza bajja kukolako bulungi nnyo, ate bali mobile bakutuukako wonna wooli bw'obanga tusobodde genda gye bali. Kakati nno katuddeyo mu mawulire ag'ennaku. Hon Ssegirinya ono mwenna mukimanyi nti yakwatibwa n'aggalibwa gye buvuddeko, era ebigambo byatandika okubeera nga biyitiŋŋana nti ono yali amaze okubeera nga aweebwa obutwa. Jjukira nakukoledde akatambi ye kennyini mu bigambo bye olunaku lwabadde lwa ggulo ng'akyasobola okubeera ng'ayogera okwosa jjo lwe yafulumya akatambi n'akakasa nga bwe yali asaliddwako ennyama ku mukono. Ennyama eyo bwe baagijja ne bateekawo kye tuyita Honorable yakiyita poison black stone esobole okubeera nga enuunanuuna ku busagwa obwali bumaze okubeera nga bumuzuulwa mu mubiri oba oliawo. Era ono twamuwulya mu katambi ng'alaajana n'agamba nti ndabye nnyo okubeera nga abantu bange nabaagala, gye nakoma okubeera nga ndaga ekisa abantu, gye baakoma okubeera nga bandaga ettima n'ensibwa, saakoma ku kusibwa ate ne bampa n'obutwa. N'agamba asaba Allah asobole okubeera nga amuyambako avuunuke, wabula gye bukedde olunaku olwaleero ampuliriza amawulire nga ga nnaku, era abantu bangi baatandise dda okubeera nga babika Hon Ssegirinya Muhammad oba oliawo tosobola kubeera nga obanenya okusinziira ku mbeera gye yabaddemu olunaku olw'eggulo. Naye ng'ekyamazima ekituufu Hon Ssegirinya tannaba kubeera nga afa. Hon Ssegirinya akyali mulamu, naye embeera gy'alimu mbi nnyo. Ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa, abantu bangi nnyo abazze nga bafuna obuzibu bw'obulwadde mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Bano paaliyamenti neesobola okubeera nga ebakwatirako okubeera nga ebajjanjaba, naye ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa, omubaka ono Hon Ssegirinya paaliyamenti yavuddeyo n'ekawaŋŋamula ne bagamba tebagenda kubeera nga bamujjanjaba. Ffenna ne twebuuza kino kivudde ku ki? Twalaba Hon zaake baasobola okubeera nga bamukwatirako ne bamujjanjaba. Hon Betty Nambooze baamukwatiddeko ebbanga lyonna okuva aba SFC lwe baamumenya omugongo mu togikwatako 2017. Hon Olanya eyafa eyali sipiika wa paaliyamenti ono yajjanjabwa okutuusa lwe yafa mu ggwanga erya Amerika nga paaliyamenti emujjanjaba kw'ossa gavumenti eya Uganda paka lwe yafa. Kiki ekiri emabega w'omubaka Hon Ssegirinya okubeera nga ye paaliyamenti yasazeewo n'egamba tegenda kubeera nga emujjanjaba? Ebigambo bino bye nkugamba bikulu ddala kubanga paaliyamenti erina okubeera nga ejjanjaba Hon yenna, era ne gavumenti yateekawo dda omusitemwa gwa ssente okubeera nga ejjanjaba abakungu nga bano nga bafunye obuzibu. Naye ekyewuunyisa lwaki Hon Ssegirinya bwe butuuse ku ye baganye okubeera nga bamujjanjaba? Waliwo awa oda nti otajjanjabwa, kubanga ffenna tukimanyi nti ono Muddwaliiro ne Alan Ssewanyana babeerayo nnyo ebbanga ddene, naye bano baavaayo bafuuse nga bonna bayiye emibiri, era amawulire agamaze okubeera nga gava mu ggwanga erya Netherlands Hon Ssegirinya bamaze okubeera nga bamukakasa
nti ono yafuna kansa. Ng'oggyeko obutwa omaze okubeera nga bumuzuulwamu, ono kimaze okubeera nga kikakasiddwa nti alina obulwadde obwa kansa. Ng'oggyeko obulwadde obwa kansa, ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti amawuggwe ge tegakyasobola kubeera nga gamuwanirira, gajjula dda infections era malwadde mayi. Ng'oggyeko ekyo, ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ku biwumba bye oba ekibumba kye kuliko ensundo 2, ensundo ezo nga zeetaaga kubeera nga zirongoosebwa, era kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ono agenda kubeera nga asalwa wano nga ku mutima basobole okubeera nga bamujjanjaba. Wabula ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku, gavumenti ne paaliyamenti gy'akolera emaze okubeera nga ekawaŋŋamula nti ono tagenda kubeera nga ajjanjabwa. Kansooke mukwe mu bigambo bye katono nnyo, oba oli awo bwe tunaaviira wano ng'omaze okubeera ng'otegeera embeera Muhammad Ssegirinya gy'alimu. Wabula bwe nkujja wa Muhammad Ssegirinya, nyina akatambi ke nkuleetedde ak'omusirikale munnayuganda amazeeko bannayuganda ebyewungula, ono ng'amaze okubeera nga awandiikibwa mu kitabo ekyabazira kubanga akoze ekitakolwanga mutiitiizi, era yasoose mu Uganda okubeera nga akola kino kyakoze. Mukwano gwange ampuliriza, n'obombe ffenna eri ku screen ya dreads, ayagala okusiba dreadlocks gikooneko, nawe ayagala okukola ripeeya, bakusaliyeko ebitundu 5 ku buli 100. Kasooba gamba nti enambo gijje ku AKTV. Katugende mu katambi kano ak'ennaku, sooka kawulirize bw'okajjayo, bw'omala okukawuliriza ngenda kukutwala mu audio y'omusirikale munnayuganda amazeeko bannayuganda ebyewungula, wadde ng'ono tasangika. Kati kansooke nkutwala eno mukwano gwange. Embeera mbi muganda wange, era bwe bambika teweewuunya. Nairobi yali ayo nali nsobolawo kama wange, naye sakyayingiddemu Germany ne wano embeera neetabuka. Ate ekinnuma ti paaliyamenti egenda egamba abantu nga bwe yannyambye, n'abantu batasedde okukola gundi nti paaliyamenti yannyambye. Paaliyamenti yagambye tejja kunnyamba kubanga bazze bayamba abantu bangi. Nyina skin cancer nalebo amawuggwe galimu infection, bangamba balina okusala wano mu mutima. Gwe wenna munnayuganda gy'oli, teeka Honorable Muhammad Ssegirinya mu saala, kubanga ono abaddewo nnyo bambi ku lw'abannayuganda, naye embeera gy'alimu owulya n'enzisa gy'assaamu ng'ekyamazima ali mu mbeera mbi ddala. Njagala okimanye nti ono bwe yafuluma ekkomera yasooka n'aggyibwako paasipooti ye okumala ebbanga ng'ono takkirizibwa kubeera nga afuluma eggwanga Uganda. Era ng'ono jjukira luvuvuno lwali lumaze okubeera nga luyita nti ono yali amaze okubeera nga alya obutwa oba nga aweebwa obutwa, naye ate ekisinga okubeera nga kikwewunyisa yali yaggyibwako paasipooti ye nga takyasobola kubeera nga atambula, wadde ng'ekyennaku ekiri awo yabeeranga mulwadde, naye ng'obujjanjabi obumukolwako si bwe obuli awo bwenkomeredde obumala. Bamaze kulaba nga agonze ne bamutwala e Nairobi. Bwe bamujja e Nairobi ne bamusindika mu ggwanga erya Germany, eggwanga erya Germany ne bamusindika mu ggwanga erya Netherlands. Kati gyali eyo gy'apookeza n'essaawa zino mukwano gwange ng'awe njogerera, Honorable Muhammad Ssegirinya asiba bikutuka, asiiba mu Maziga, asula mu Maziga ng'akaaba. Embeera si nnungi ate nga n'obuyambi oba oliawo butono ddala. Era kati ono yatandise dda okubeera nga atunda ebintu bye nga bwe nakutegeezezza. Emmotoka mwe yali atambulira, epoloti ze yali aguze, kw'ossa bannayuganda ab'omutima omulungi abatandise okubeera nga bamusondera ssente, kubanga yo paaliyamenti yamaze dda okubeera nga ekamutema ne bamugamba tebagenda kubeera nga bamujjanjaba. Kale nno ne twewuunya era ne twebuuza lwaki Honorable Ssegirinya akoledde bannayuganda ebirungi, ono yali abatereroddewo n'eddwaliro n'abaterawo n'ensawo oba oliawo eyambako bannakawempe, lwaki gavumenti emukwatibwa ennugu n'okubeera nga eyagaliza omusajja ono okubeera nga waakiri afa mu kifo ky'okubeera nga bamukwatirako ajjanjabwe, nga bangi betulabye nga bajjanjabwa, naye lwaki ono tasobodde kubeera nga ayambibwa? Mukwano gwange ampuliza, nja kusaba n'obwombefu ntere mu komenti ensonga eyo, lowooza kiki ekivuddeko gavumenti ne paaliyamenti okubeera nga esibira ekikookolo Honorable Muhammad Ssegirinya
abeere nga tajjanjabwa ng'ate abantu bangi ababaka obaoliawo n'abakungu ba gavumenti abalala abatwalibwa e Germany twalaba abasajja nga Honorable Amama Mbabazi nga bali mu ggwanga lya Bungereza, Honorable Sam Kuteesa bali mu ggwanga lya Germany n'abakungu abalala bangi abajjanjabwa. Lwaki Honorable Hon Ssegirinya ono ammiddwa obuyambi obaoliawo nga balinga abaagala afe? Mukwano gwange mpuliriza kansoke nkutwaleko mu katambi aka musajja mukulu omusirikale Munnayuganda ow'amagye akoze ebyafaayo ebyewunyisizza ensi eno era bannayuganda bonna batandise okubeera nga bamunyenyeza mutwe kubanga ono kyakoze kibadde tekikolwanga mutiitiizi. Yasookedde ddala mu nsi eya Uganda okubeera nga kino kyakoze obaoliawo akikola. Tewali mulala n'omu yali akikoze nga musirikale wa nsi Uganda. Njagala owulira akatambi kano ketwolekeddemu, bw'omala okukawuliriza nzije nkubuulira ebikuuno ate oluvannyuma vidiyo yaffe yonako olwaleero tugenda kubeera nga tugifundikira. Saagala giwanvuya nnyo kubanga amaanyi nnyina matono. Honorable Hon Ssegirinya ono ankutteko nnyo nga nawe bwakkutteko okubeera nga munnange ali mu mbeera gy'alimu ate obuyambi ne bumugibwako direct okuva mu parliament. Uganda Major Frank Musisi aweerereza mu magye g'eggwanga lya America wetwogerera alinyisiddwa amayinja okutuuka ku ddaala lya Lieutenant Colonel. Kakati Lieutenant Colonel Musisi enzaalwa y'essese mu bizinga yagenda mu America mu mwaka gwa 1990 okusoma mu University of California gye yatikkirwa diguri mu bya tekinologiya gye yava n'asoma diguri ey'okubiri mu nzirukanya y'emirimu okuva mu Keller DeVry Graduate School of Management e Los Angeles e California. Kakati Lieutenant Colonel Frank Musisi yegatta ku magye ga America mu mwaka gwa 2000 ng'omusirikale owa bulijjo wabula nga zaalinyisibwa amadaala mpolampola ng'atumiddwa ku mirimu egy'enjawulo mu gye lya America omuli mu ggwanga erya Iraq n'ewalala era zaakuzibwa mpolampola okutuuka ku ddaala lya Lieutenant Colonel lyatuuseeko. Kakati wano mu Uganda akoze nnyo okutumbula obulamu bw'abantu naddala mu bizinga eby'essese ng'ayita mu kitongole Kisese Islands African AIDS Project ekirabirira abalwadde ba mukenenya mu bizinga by'essese era abalwadde bangi bafuna obujjanjabi obw'obwereere okukosa n'okumanyisa abantu ku bikwata ku kawuka ka mukenenya. Era mu mwaka gwa 2014 Palamenti ya Uganda yamuwa engule ey'ekitiibwa olw'okusiima obuweereza bwe olw'obulamu naddala mu bizinga n'okusitula embeera z'abantu. Kakati mu bizinga by'essese abantu abasoba mu 300 batuusiddwako obuweereza mu by'obulamu n'okusitula embeera zaabwe. Era Lieutenant Colonel Musisi ye mutandisi w'ekibiina omwegattira bannayuganda mu California ki Ugandan Community Organization in California era yaliko ne pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannayuganda mu America ki Ugandan North American Association oba kiyite UNA wakati w'omwaka ogwa 2007 ne 2009. Era musajja mulize nnyo eri embuga era ono musajja mulize nnyo eri embuga ng'aweereza kabaka we mu bintu eby'enjawulo ng'aweereza kabaka we mu biti eby'enjawulo ng'asinziira mu ggwanga eri America gy'awangaalira. Tukuyozaayoza munnaffe. Eyo nno nayo nsonga nkulu mbadde sinza butagiyisaawo mukwano gwange munnayuganda osobola okubeera ng'ogitegeera nti ne mu Uganda tulinamu omusajja oba oliawo atali omu kubanga n'abalala gye bali bangi mu ggwanga eri America nga basajja basirikale bakkomanda abawedde emirimu naye nga nzaalwa ze Uganda. Kakati nno ono amadaala ge gagenze galinnya ku sipiidi ey'ekizungirizi y'ensonga lwaki mukuleetedde ate nga n'ennyamba gy'ayambamu bannayuganda weewaawo nayo y'amaanyi nnyo ya muggundu wadde nga ye abeesinga mu ggwanga lya Bungereza. Wabula nga sinaba kubeera nga nva wano kankusabe mukwano gwange nga mpuliriza vidiyo gimpera ekigalo ate ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambulenga ffenna mu mwaka waffe atagwa malojja. Ennamba gy'olaba y'abakama baffe ayagala dreadlocks wekka gw'ogikoonako nawe ayagala okubeera nga bakola ripeeya
gikooneko bakusalyako ebitundu 5 ku 100 bwe bagamba nti ennambo gijje ku AKTV oba ku YouTube channel yaffe. Mukwano gwange ampuliza n'obwombeefu nkusaba tusabire Hon Ssegirinya Honorable Kawempe asobole okubeera ng'akuba ku matu akomewo mu Uganda nga mulamu aweereze bannakawempe nga bwe yakolanga ng'akyali Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda. Bye bye.